Ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2025 twakulaga Manerenda Mutesi Hamida Nalule ow'emyaka 35 eyafumitibwa ebiso mu Bulago, omuvubuka Katabazi Elvis ow'emyaka 26 nga mutuuze w'e Nabuti ebyamujja mu bulamu obw'ensi eno, ng'ono yali abanjibwa obukadde 18 wabula bwe baamulemerera n'asalawo okutta munne. Bino byali ku kyalo Namuyenje mu ggombolola y'e Nakisonga disitulikiti y'e Mukono, era ng'ono baamuttira mu mmotoka ye Toyota Fielder namba UBR 759V. Leero Elvis asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi PC Lumunu mu kkooti ento e Mukono n'amusomera omusango gw'okutta omuntu era n'amusindika mu kkomera e Kawuga okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Wabula ng'atwalibwa mu kkooti, abafamire ya Mutesi balabiddwako wakati mu nnaku nga bwe bamwogerera ebigambo ku kiki ekyamubagula okutta omuntu waabwe. Abamu ku b'eŋŋanda z'omugenzi nga bakulembeddwa mu Mutesi Nalule Anita bategeezezza nti baagala kkooti ebawe obwenkanya. Bo abafamire ya Elvis okubadde Nabuti Susan mu kwogerako naffe ategeezezza nti omuntu waabwe babadde tebamumanyi mu mizze gya butemu nti era abadde muntu mulamu. Yambuze n'omwana wange oyo nga talina buzibu bwonna. Era omusango tagulinaako kyagumanyiiko. Oli yali munne muno nga bw'anakugampeera n'amuwerekera naye ng'omukyala yajja ayogerezeganya n'ekyo n'oyo yetusuubira nti yamutuusaako obulamu. Njagala nnyo tufune obwenkanya oyo omwana alabike ng'akola ki nga asasulwa. Kati engeri gye bamutadde ku limanda tuge tukomere ennaku z'omwezi nga 3 ogw'omusanvu tujja kubeerawo ekirala kyetaagisa famire tujja gikuŋŋaanya nga bw'omulabye omutemu oyo. Nsaba gavumenti etuyambe mu kintu kino nga ne Mukama Katonda waggulu atulwanire. Bya Eric Yiga, Grassroots TV, Omunnyo.